lwakuba twambala byanjawulo naye mukulu wange mukika so mbadde nnina okusanyukamu naye ekintu nga bwe bakibagambira kivunze bannayuganda eno yessaawa tuleete gavumenti egenda okubaamu embavu tuleete gavumenti egenda okuweereza abantu mangaye mwavubye ebyennyanja bavubye waliwo omulamuzi yabyogora yagamba abagenda mu nnyanja ne bamuvubirayo bumuke n'obwo abukooyi bamutwalire empuuta n'eddobo lyayo naye agiwanike omulamuzi n'agenda n'olukiiko lwe singa tuli ku kizibu kati singa tuli mu kupapa ovubye ekyennyanja okute pafulo osibye olwo ffe tusigale nga tukuba nnyo mu ngalo mbu kubanga pulezidenti yakyadde nze Petero mbagamba ba people eno yessaawa ey'okupaintinga red tetugenda kulekera abasajja bano kifona kimu nga tetubeesimbyeko nga bye babali batukola emabega ebifo byonna baali bakukuta nabyo obukukusi abavubuka abakyala abakadde abazirwanako byonna tubyagala Chairman LC1, LC2, LC3, LC7, you're not to be a guy. 7 years. Yeah. LC3? Now, put it in Nakarenzi. Mami se kamato ina karenza kocha. Mami se kamato ina karenza kocha. Kamari de. Kali kachanga mpira no karabo. Twali na ko mu rukiko wanu mama mrenga ha sekamate ngafunye ekizibu. However, bana Uganda ndechemba gamba te amazima amatufu President Museveni aina byakoze naye aina bimulemi. Babanga aina bimulemi. Mulirize babanga aina bimulemi. Kitufu mukiriza nti nabagambe ne betumwongera emyaka 10 awutacha sobola kujulukuka okujja kaatu okwongera okwonona President Museveni yajja ko wanembeni nzine mukwatako ne mungalo nga mukwano gw'abantu olwaleero babasiba mu makomera kubanga wagenza okulaba president ekyo nakyo kisibyo omuntu kubanga president omwagala nnyo atulamu omu nze tulanga naye nga tulirana ganyuwa simanyi Solomon wali okyasomesa nga toli nga tenze ne mbyabufuzi kwanza nali wabavubuka ku gombolo olumu yali ku line esooka nga nze ndi ku line ene emuli mu mugongo awo iwa RDC nga bono bose bali nga abatesitesa abeetala okututereeza buli omuntu okutuula nga si basirikale ba SFC need naye kakati president atakyayagala abantu be kumusemberera tuligenda kumugamba ki ekituluma katugende emagere omusajja tumugambe ebituluma abimanyi NUP mbagamba NUP si kyagulanyi NUP si byebizimbe byekavule NUP yefa abantu abanyigirizibwa abantu be munyazeeko ettaka bakaaba ate batulinda kubazaayo gye baali ate tujja kubazaayo ne bawulira nga ate mugabana munyago ne muddire mwanyi z'abantu muzibaguleko mu ngeri ya kidondolo abazibaguziza ne mbawa obukadde 10 tebananyiriza otukaaba awo NUP erinnya abantu babirabe fije lugendo okulaga abantu tetulina buzibunamu wabula aba NUP kyembagamba nti bangi abakyasala eddiiro okuva mu yero mwawulidde betugenda okwaniriza omwezi ogujja bamaze okulaga bali eno kyotereero twafunyeyo babiri ate ffe tuvuba bammemba ba parliament tugenda ku dissolvinga parliament betumala ku dissolvinga parliament tekibeewuunyisa nga ne baminisita tubasigudde nga bali waffe tuli nabo mubaanirize n'omutima gumu ate tubatuma emirimu bino ebyokwekuluntaza tinze Petero Kayira yakitandika embende wano era nze nanyinikyo ate ne batandabo nedda twagala enkyukakyuka twagala enkyukakyuka sinzigu NUP ebintu ate ffe twaleeta nedda bani nyambe tugenda kubatuma emirimu tugiyina emirimu tugiyina egyokubatuma kwafiira kuba MP agenda kujja atya kubanga wuliriza
tumala lwakuba mwe mukikoze mu ngeri ndala fwe mukufuna ebifo byaffe ebya MP tetunaba kubifuna era tugenda kulira mmala okudissolvinga parliament nkugambye waliwo abamaze dde okutulaalika nga bajja soogera njwanjwa waliwo eyamaze n'okulangira n'akyasanguza nti nze batampa kaadi y'NUP n'esogenda alimu muwulirize Haji Bashir discipline eri mu NUP eyagala kwefaanaanyirizako DP eyasooka mu DP eyasooka eyabasemogere babenchi wono tewaaliyo omuntu yali munene kusinga DP tewaaliyo omuntu yali munene kusinga DP mu NUP ene yaffe teri muntu munene kusinga NUP ekyo kyekyagwa ku mpuuga kyekyagwa ku mpuuga yali alowooza nti munene okusinga ki NUP so bwobanga waliyo omuntu yenna agamba nti nze NUP bwetempa kaadi yaayo nga ngirekawo kitegeeza tewajja mu NUP kulwa bizibu by'Abannayuganda wajja mu NUP kufuna platform ya kulaga kuwanvuya mutwe gwo nze Petro Kayira ndi wano mu Uganda ndi wano n'ebweru obunene bwange nabukolerera sigenda kubujja mu NUP naye amaanyi gange njagala nga gatte kubaga Abannayuganda abalala abanyigirizibwa okulaba nga tusitula eggwanga lino okulijja mu matiga weriri ono agambye nti Sam Mbuliza ku bakulembeze baffe